Jude Mbabaali Muna Democratic Party essaawa eno amaze okukyuka neyegatta ku kibiina kya National Unity Platform. Jude Mbabaali ye Munamateeka Wediini y'Obukatoliki wa Eklezia Katolika era ng'ono Munnamasaka era yaliko LC5 oba Governor wa Masaka District. Olunaku olwaleero asazeewo neyegatta ku kibiina kya National Unity Platform era nga yaniriziddwa President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okulaba nga ate ensonga zongera okutambula obulungi. Katukende Makerere Kavule nkuwe omwami Jude Mbabaali engeri gyegase ku kibiina kya National Platform. Ne basebo munzikirize mbagiri omusajja gumaani mwala bidda mu byobufuzi ate nga ava Masaka omusajja ye Jude Mbabaali. Jude Mbabaali, please see this gentleman. And on this note, I request you to come here and say something on behalf of those who are getting converted today into National Unity Platform. Omusajja omwe ku bugalo. Oyo mwami former governor we Masaka mumwongere ngalo. Ate Munamateeka si Munamateeka naye n'Obukatuliki obwabuwolereza nnyo. Kakati bwe twatufunye olwoya bw'Obukatuliki ate nakyo tukyongeddeko kubanga ne President tukyongere engalo. Ate tazeeka ndowooza aze n'ekibinja wano. Aze n'ekibinja eky'amaanyi. Tiimu gyaze ne banne mujje mulabikeko mu kamera bannaye. Simanyi otuuse nabo. Bonna bakyukidde wamu naye mubakubire mu ngalo. Taze yeka aze n'abakulu bano bali potential nnyo. Sebo tubulireko olugendo. Sebo neyanziza neyanzeege. People power. People power. Nkyabiyiga buyisi. Naye nzize. Sebo President waffe Kyagulanyi Ssentamu basebo mwenna mu bitiba byammwe sijja kumenya protocol kubanga sinaba kugitegeera bulungi naye nja kuyiga. Naye njagala in a special way Zebriga musituleko Zebriga President ojja kunzikiriza musituleko. Mukyalo oyo mukubireko mu ngalo. Abakulembeze baffe mu Eklezia Katolika be bankwasa omulimu ogw'okutandikawo ekibiina ky'abalooya ekirwanirira Obukatuliki mu by'amateeka. Mu bakyala be nakwatagana nabo ne bannyamba nnyo ye mukyala Zebriga oyo era yali sekuritale waffe. Era sebo President bwe nalaba nga omulooze nga ye vice wo ne mmanya omanyi okusupootinga abakulembeze. Zebriga weebale butanswaza era gw'omu ku nsonga lwaki ndi wano era ojja kungumya nnyo. Oba ntandikirewa njagala kutandika na kwebaza. Nze Jude Mbabaali sera kukyukakyuka ndi conservative. Bamukulu Sebufa abo twabeeranga nabo mu DP bammanyi. Naye njagala okwebaza abantu abanjogereza ne bammatiza era ne mmatira enjiri ne nnyikira ne ngamba kanyingire mu NUP. Njagala okusooka okwebaza mukulu Nyanzi Ssentamu Olwa. Omukulu ono sebo President walonda mulungi nnyo, amanyi okumatiza, amanyi okwogereza. Abadde nnumba eyo gye nywera kubanga nze nywamu President oba oliawo nga zze ekiro ssaawa 3 n'agamba jangu twogere nammatiza. Sebo nkwebaza nnyo kankwateko mu ngalo. Bangi nnyo abamuyambyeko mu abo mwe muli Kakoza Robert. Kakoza Robert ye chairman wa Kungo wa Lubaga South. Nze sula mu Lubaga South Lodi we Masaka simanyi oba yatuuse naye omulimu agukoze nnyo. Kakoza oyo chairman oyo naye abadde anjogereza. Ate nga bwe bajja sebo President baŋŋamba nti gwe batumye baga President atutumye ayina kyakulabamu. Sebo nkwebaza nnyo President okubeera nti oyina kyonnengeramu. Weebale nnyo, weebalire ddala President Kyagulanyi. Njagala kwebaza abasajja bano. Abasajja bano mubalaba
soka abasajja banyirivu bulungi basajja bakozi naye baagala nnyo NUP abasajja bano bwe tubadde tunywamu bonalebo nambozi yatushalirako naye we tunywera tedde nambozi abasajja bano babadde banjogerezanga baŋŋamba weegatta ddi ku musajja weegatta ddi ku Kyagulanyi bano boolaba bano lwolibamu bwoti nga bagamba tuyingira ddi basebo mbebaza mwebale nnyo mwebalire ddala kati ngenda ku nsonga enkulu lwaki negase ku National Unity Platform. Nze netegereza nnyo na trainingibwa ebyobufuzi omukulu gwe bayita Dr. Sebogerere yandaba nkyali Makerere za nasportinga wali luli awo mukulu Square mangaafa nga nakafuluma mu university emyezi 6 mukulu Semwogere ngamba nti nze nkwesize ngenda kukwasa obwogezi bw'ekibiina kya DP nga ndi muto tutandika okwogerera ekibiina kati nga tewali na tteeka netwogera n'olwekyo ebyobufuzi mbiruddemu era sibivangamu naye njagala okubakakasa bannange nti netegereza President Kyagulanyi ono era ne musiimako ekintu kye bayita consistency mu byobufuzi. Mwami Kyagulanyi, you are an inspiration to many of us and many younger people in Uganda. Mbadde omukulembeze bagambye mbadde chairman wa district y'e Masaka. Naye abantu bangi be tuyina ennaku zino tebali consistent. Ojja musanga nga ayogera kino ekyayogera kiri sente we zijja atakyusa enjogera ye ayogera ebirala. Mukulu Kyagulanyi tukwebaza nnyo, webale kuguma, webale kwefiriza, ate tukutunuulidde, ate totuyiwa, ffe tukwegaseeko totuyiwa, webwe tutunuulira gwe future eya Uganda eno. Teri mulala agenda kunyuma Uganda okujjako Kyagulanyi nogumula. N'olwekyo mbasaba ebukulembeze si bwangu. Omusajja ono gwe mulaba President ateekwa okuba ng'ayita mu bizibu babeera bamuyigga wano wali na gye yeetaaga. Okulwanyisa obuli bw'enguzi mu Uganda si kyangu, naye omulaba avuddeyo ayogera. Abamu batya okwogera abali enguzi naye n'amannya agaasanguza. So tukwebaza, weebale kubeera musajja mugumu. Ekisembayo ssebo omukulu Nyanzi, maliriza, njagala kubakakasa mwenna abakuŋŋaanye wano nti ŋŋenda kubeera omukulembeze omulungi mu kibiina ky'eno UP. Ŋŋenda kubeera ssebo nga gy'ontuma President ntumika, bamanyi ntumika, ontume wonna w'oyagala, emirimu nja gikola tusobole okulaba ng'eggwanga lino tulinunula. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, Omukama abakuume. NUP oye! NUP oye! Mwebale nnyo. Mr. President, I have just been alerted and of course visioned. We have members from the diaspora. I'm told we have a colleague from the US, we have a colleague from Denmark. Members from the diaspora, you're most welcome. Please stand up for recognition. All of you members, Please, all members coming from the diaspora, you are most welcome. Our brother from Massachusetts, he is one of our leaders there. Please come and greet the president. N'abantu bakulabeko. Abo bantu baffe bawangalira. Bulaya ndabyeko muganda wange from Denmark, he's also here, called Sentamu. He's called Sentamu, he's from Denmark. I saw another colleague, another one is from there, that one is from the Middle East, you're most welcome. I have seen Masaba is also around with us, you're most welcome. We take recognition of all our members of the diaspora and the good Mr. Oye. Omwami oli Mwami Makumbi. Imwami Makumbi, Chief Coordinator owa USA yonna. Mulabye huyo wali. Bamanyo bagamba nti babeera eri babeera mu bazungu. Baabo basajja n'empeta agiina musajja mufumbo.
so biri ebirala mwebale nnyo mwebalidde chairman tweyongereyo mu maaso kunga diaspora kunga mwebale nnyo mwebale ddala bannange Jude Mbabaali twavubye bubi obukodyo bonna babadde nabo ate ava Masaka ekyo nja kiddingana banyabo kwogera bintu bingi nnyo so Mr. President leero ndi wampisa ndiko spiritual guidance ndi mugole nolwekyo omukyala nyamuwa ebintu bye mbimalirize era oluva mu ekereziya bwetu tumala kali akadigido tutandikirawo okuzoganya mu national tour tutandikirawo kukola ki ebya honeymoon tebikyaliwo byakaddiwa byaddibanga ensi yaffe ekyali ki abakyala tubawe ebintu byabwe bannange era president yatugamba ne bwe tunawasanga tuli bantu 30 ne batukolera emisa oba service ne batugatta wamu ng'aba Nup ne tumaliriza obufumbo obwo ne buva mu ddiiro essawa y'okulwana egenda kuba ssaawa yakola ki mwebale nnyo mwebale ddala now bwatyo Munnamasaka era Munamateeka Wediini y'Obukatoliki mukulu Jude Mbabaali bwayingiddwa bwe yegasse ku kibiina kya National Unity Platform. Tusiimye nnyo tusiimidde ddala omukulu Jude Mbabaali tusanyusa okulaba ali nno Masaka eggumidde gye tulina n'Obukatoliki obuggumidde bwe tulina. Nsaasidde abadde beyita ab'ebitiibwa abayita Bakatoliki ennyo abanaaza paapa ebigere wabula Kyagulanyi mwana wa maama you have the brain kyongo okubye omwana weswe tuli eri ku ntikko kale Bannamasaka muyugeyuge ekinduka tuli mu kintu tewali agambayo vaawo gwe kale mbagala nnyo mwenna abaliko mwebaliko baako Omukama Katonda gwe saba bankuumire tujja kuba tuddamu batayo mweraba.